NUP mu kaweefube okutandika okutambuza enjiri yaabwe okugibunyisa eggwanga Uganda basazeewo okutambula eggwanga lino kitundu ku kitundu. Wenjogerera bino bali mu bitundu bya Oyam nga bagenze okubunyisa ekigambo ekya NUP n'okutegeeza abantu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali ku mulamwa era mumuwagire budde bwonna agenda kubatuukako ababuuzeeko. Ono chairman Nyanzi Ssaabakunzi w'ekibiina kino nga yakulembeddemu olugendo luno n'abantu be batambudde nabo basinkanyeko ku bantu ba bitundu bya Oyam ne bababuuzaako, naye ekyessanyu nti basanze n'abantu babeetegekedde nga babasanyukidde babalindiridde balabako babadde n'ennyonta nga bamaze akaseera tebabalabangako nga beebuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu ewaffe atuukayo ddi. Bano kibawadde essanyu okulaba oluseregendo lw'emmotoka nga zituuka mu bitiibwa nga zirimu abakungu okuva mu NUP era bategedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yasindisa abantu bano. Kibawadde essanyu, laba gwe essanyu ly'abantu eyali agamba nti NUP ekoma mu Buganda, wano nawe tuli tetuli mu Buganda. Oyam bali eno mu mambuka ga Uganda, abasajja balindiridde abantu be NUP, abakazi bafudde essanyu okulaba ku bannakibiina kya NUP. Bulijjo bawulire jjukira nti ebitundu ebimu tebyafuna mukisa kulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera bya kampeyini, kubanga kampeyini zino zaali zitongozeddwa nga ziza okutalagirako eggwanga lyattu Uganda, buli omu otuuke mu bantu bo obabuuzeeko. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalemesebwanga okutuuka mu bifo ebimu nga ne gye yali ateekeddwa okutuuka jjukira nti bamuyisanga mu nguudo ez'ebbali ewatali bantu nga main roads bazimugobako nga bagamba nti ajja kusasamaza eggwanga Uganda. Naye nga jjukira twali tukimanyi bulungi nti yali kampeyini nga buli muntu olina okugenda ng'obunyisa enjiri okwagaza abantu bo okuwa akalulu kaabwe. Bano olw'essanyu eringi lye balina bambi tebalina kye balina ky'amaanyi, naye basobodde okukwata ebirabo ne babiwaayo eri ttiimu eno egenze ekulembeddwa Fred Nyanzi Ssentamu Ssaabakunzi, ng'ebirabo byakutte okumuwa bamenye matabi ga miti ne bayola entuumo y'ebikoola ne bagenda nga babibawa ng'akabonero akalaga nti mbutuufu tetulina kye tulina naye tusanyuse okubalaba. Kino kye tusobodde okubawa bye birabo byaffe bye tuleese mu maaso gammwe. Bakutta amatabi g'emiti, buli omu n'awaayo ebikoola by'abadde alina mu ngalo nga babibawa ng'akabonero ak'okubaaniriza nga bakakasa nti kati tubaaniriza mu kitundu kyaffe kubanga tubadde tubeesunze okubalabako, tubalindiridde okumala ebbanga ddene. Era bwe batyo babaaniriza ne bakkakkana wansi ne babawa obutebe mu bitiibwa ne batuula wansi abantu bonna bawulirize ekigambo abakulu bano kye baleese. Bonna mu ssanyu ery'ekitalo era olaba omubala gw'NUP bagukuba n'amaanyi. People power, our power. Bakulaga nti kyekibiina ekirina essuubi lyabwe, bakulaga nti beetaaga kyenji, bakulaga nti bakooye embeera, nabo obukulembeze obubi babulaba. Bakimanyi bulungi nti embeera gye balimu olwaleero ne bw'olaba bafaanana si bwe bateekeddwa okufaanana. Obwavu obuli mu bitundu by'eyo engulu nno bulaga nti bugenderere. Abantu bano nabo bennyini si basiru, bamanyi bulungi nti obwavu bwe balimu si bwe bateekeddwa okubeeramu kubanga nabo bali paati ku Uganda. Naye bw'otuuka mu bitundu by'eyo bw'oba togegendereza oyinza okulowooza oba wafulumya edda Uganda, naye nga mwana wattu oba okyali mu ggwanga lyattu erya Uganda. Abantu bano bayisibwa bubi, abantu bano bayisibwamu amaaso, kyokka ate nga be balonzi abasinga okulonda. Jjukira nti eno mu Buganda, eno mu bitundu ebiriraanye Kampala, Jinja, bitundu ebyo mukono wa ludda wa, abalonzi baba batono ddala kuba abasinga obungi baba ne bizinensi zaabwe. Olala agenda n'agamba nze sijja kugaana kugenda kugula bizinensi yange njokebwa omusana mugenda kusuula kalulu. Naye ate abantu beene engulu bakulaga nti waakiri olwo olunaku lw'okulonda bonna bakeera ne bakkira obubookisi balonde omukulembeze waabwe kubanga bakimanyi nti akalulu ke kasobola okukyusa embeera yaabwe. Olaba embeera gye bayitamu abantu bano mbutuufu yennyamiza, ekwasa ennaku, ekaabya amaziga. Naye nga bwe batyo bandisaanye okubeera bannayuganda ne babanga batafiibwako. Olaba bw'otunuulira embeera gye bayitamu, amayumba ge basulamu bakyasula mu nnyumba za ssubi, so nga abantu balina ebibanja balimi. Waakiri mu kulima mwali badde kubaviiramu ekiramu ng'omanyi nti ebirime byabwe birina akatale era bazigyamu ssente ezeegasa. Naye batuuka eyo babagula layisi omuzibu. Bwe balaba nga bajja kufuna kasente bamanyi nti bajja kubuuka
kyova olaba bamalirako ddala emirembe n'olaba nti ssente ewaabwe baziraba nga ndabye ku ki. Ebyobugagga bye balina eby'omu ttaka sayidi eyo biyitirivu obungi naye bakulaga nti bwe basinze obutabiganyulwamu. Abagagga bava e Kampala mu State House wano be bagenda ne basima minerals eziri eyo bo ne bazitunda ne bafunamu omudidi gw'ensimbi, kyokka abantu bano ne babaleka okuyagga ne babaleka okulya enfuufu. Kati bwe balaba nti balabye ku mununuzi w'eggwanga balabye Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abantu bano ttiimu gy'asindise era abanga asituse. Fred Nyanzi Ssentamu tumumanyi bulungi nti ye mukulu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe bamulabako bamanyi bulungi tasobola kusituka watali nsonga. Kitegeeza agenda okusituka okugenda mu bitundu bya bano balabako aba alina ensonga enkulu gy'atutte, omukulu abaamutumye abaamutisse ettu ly'abaatuusa ku bantu bano. Bantu bano basanyufu nnyo, nkugambye balaba bonna ng'essanyu libatta, bawaga bakuba omubala gw'NUP nga basanyufu bamanyi nti nno omukulu yatumye, budde bonna asuubira okututuukako. Era bayisaawo ensonga zaabwe nabo ne bamugambayo obugambo bwabwe nti tulina naffe ensonga ezituluma ze twagala omukulu akoleko singa anaaba atudde mu ntebe y'eggwanga, naye nga nkakasa nti ono ajja zikolako kubanga ono Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyita mugattabantu. Tasosola mu mawanga, tasosola mu ddiini, yaliwo kugatta bantu. Omulamwa gwe omukulu ennyo gwafaako kugatta Uganda, kulaba nti tubeera muntu omu, kukyusa Uganda kulaba nti ebyenfuna bitereera, kukyusa Uganda kulaba nti buli muntu afuna eddembe lye kyenkanyi, kukyusa Uganda kulaba nti amateeka gakola kyenkanyi ku buli munnayuganda galeme okubanga gawulamu abaana n'ebyana nga bwe gali olwaleero. Kujjawo mbeera mbu gundi abaavu gundi ali wansi alina kusiimulizibwako ttoomi. Ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye byamuleeta mu buyinza. Kati abantu bano bwe bawulira omulamwa gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu balabira ddala nga bafunye omuntu gwe babadde balindiridde okumala ebbanga lyonna. Wulira abasajja bakulu bawaga, wulira abakyala bawaga, bagamba omwana waffe twamulindirira obwedda. Kati wulirako ku bigambo by'abakulu bano nga boogerako eri abakulu okuva mu NUP. Me watu na tu nukan para kel me aria ta koi wile wa no binu ko ya ta ke toa o pachu ami tu kubni ba mi unu wa pe do pe ba ka na wo ta Banga be I'm not hearing you. Banga be how do you I request you to clap for yourself for 30 seconds. Give a very big hand clap. Clap. And I'm going to tell you the reason why you are clapping. I am happy to find women leading the campaign here. Honorable Dan, and I take a campaign at Tindini. Thank you very much. I'm also kneeling in my heart. Community room of ping, Yes, I'm waiting before you. Thank you very much. And secondly, Mary, I thank you for the warm welcome you gave us when we were entering here. Thank you very much. I will take some of those leaves at my place for the blessing. And I'll always grind some of them, crush them, and then smash them and put in my sauce. Now that's the sign that shows that this man is going to win. A blessing from others, blessing from women, is a blessing for the revolution. Any revolution without women is not a revolution.
ngeni aloha do bino. And I also want to thank the youthful, the young men and women that I'm seeing here. Thank you very much for attending Daniel's gathering. Nebino winyuko kele chung karachel keda tek tutwalere karana tia kwa yopi. People power! Ule, yende loke rubani. People power. Our power. Ule ke nyuru tek. Tehoa! Thank you very much. Now, we have a message from the President of the Republic of Uganda, the rightful President. Okobani, wuni binimi Bobi wine kwimo. Okobani tikela muta bear. This is the man. Ayano okobani ekeli. This is the young man who won that election. Ninge una bear ni atinu uno awoba tiri no. Obino layo kwi. He was denied his victory. Ento jo teje mokoi komcha. He sent greetings to you. And he's coming here on Sunday. John the Baptist, where you are. And yes. Now, first of all, I have a very short message. Because these people have said it all. We are supporting Daniel Okelo to help us cause change in your lives. Ladies and gentlemen, Uganda is still behind. Uganda bought you down. It is counted among the LDCs, the low developed countries. The leaders who travel and go abroad do not tell you what is happening there. Let me tell you people, the world is developed. You can rarely find anybody moving barefooted. Those countries have tried to provide free education to every child that is born. When you are testing the civility of a country, there are things that you consider. You consider the democracy of the country. Is our country democratic? Do we always have free and fair elections in Uganda? By the way, how is the opposition treated? You have seen leaders of the opposition being mistreated, brutalized, dehumanized everywhere in the country. Up to today, we still have missing over 40 people missing. We don't know their whereabouts. Some of them died. Others are held incommunicado safe houses. And we are still having political prisoners up to now. Even after when elections ended about 3 years ago, people are still held incarcerated in prisons. So, ladies and gentlemen,
to kara chel ke mon Our leaders, the rulers will have to have faith to provide civility. Johnny amu timere ke ne ki no bero tayani Health is poorly managed. There's no medicine in the hospitals. or ya tia right kare ke wora nye ka ndo ko bi wori wil pijo we ko bi no pisikede Not only in the northern region, but even in the central region. pero ni nang peti kan ki ke na gin ni bugana ko tada tu ko gini So I'll be brief, abera chichek and I inform you that entam ko mi winge yuni we started a revolution. utaho lwenyo ko pit ko la We started a revolution. utaho lwenya te ka petwero ni lo se lwa mi duogi I repeat, we started a revolution. utaho lwenya lwa We want to cause change. umita loha We want to change the lives of our people. umita lo kwajo We want to balance the sharing of the national brain. umita ni mo ni garri jarum to ko me tu balle jo kon wokya ram jo dishu Other resources, benefiting just one region. Gato mi yuka domana chel ki kena yere de nuomo garanti jona umgi bojoni Finally, I request you, ladies and gentlemen, me gigi mere akwa yo yes, we have decided to come here, camp here, campaign for Daniel Okero. ko bene gindo binu ko lapo bolo tu icheng dang peo da kwango neno giniana wori parliament Members of Parliament like Honorable Katabazi, more members of Parliament are going to come here. The Secretary General, the leader of opposition, to make sure that we stand for victory here. ko ni MPs men nukta duj pera bishara birja binu kan menena ni ana kala da ber me pera bishara bora Therefore, come forth. If there are no lodges and hotels here, we shall sleep on trees. ni uni unu ni ka gindo mo binu ka jori ma ke lo jubut gini wiya All organize for us somewhere to sleep so that we get his vote. Because we have seen he has the victory. ni uni tol gi unu dan gindo bi buri geto me tikani There have been rigging elections elsewhere, but here we shall not allow them. kari kanari ko bero kwala kuite jumuna tek kinwang to tu gini kere me kan We are going to make sure that the people's voice and decision is protected. onne na ber ni miriwu kara chel kedwu gwa ko kuiracha piena nyimu weno So, get ready on the 4th next month. Please, everybody, go and vote for Daniel. yigera ber inino dwe angwen me dwe me abiro chabita birni He has shown the symbol. Our symbol is the nino dwe bishel iche angwen chabita birni